Bantu bange mbebaza okubanga mukyagoberera Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Buli we mundaba tuba tuli ku nsonga za kubeera nga tuyina etofali lye tugattako ku kisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamo. Ndi mubijja wano, ndi mubijja eby'omugenzi Ssaalongo Kiwanuka Fiina ew'omuzeeyi naye kati mugenzi Mutegaya John. Ssaalongo Kiwanuka Fiina abasinga twamutegeerera ku luyimba Fiina kulikayo okusoma 1991 ng'ayingira ekisaawe. Yatandikira mu kibiina kya Lukwata yatandikira mu Lukwata Guitar Singers ekyali kikulirwa Obuddobo Livingstone Kasozi n'omukyala Cecilia Naku, kubanga eri emabega baali bakitandika ne Moses Katende naye nga mu mwaka gwa 1989 ye yali atuvudde ku maaso. Kale wano wendi, wano we wagalamizibwa Ssaalongo Kiwanuka Fiina eyatuyimbira oluyimba olwo lulina parts 3 olwo Fiina kulikayo okusoma part 1, part 2, part 3 ne ku nkomerero gye twandiyise nga part 4. Alina pulaani y'omwavu obujja ku ttaka obugaya abasajja gwatusinga abasawo. Ssaalongo Kiwanuka Fiina yatugendako mu mwaka gwa 1999 naye ng'ojja mujjukira mu kibiina nga Lukwata Advanced kulabako Guitar Singers ey'omugenzi Prince Jopo Kafeero, then era omujjukire mu kibiina kye ekya Mukisa Guitar Singers nga eyo yaliyo ne bamanager Lubwama, omukulu Mathias Walukagga, Mamuli Katumba, abo bonna bali mu kibiina ekyo eky'omugenzi Kiwanuka Fiina. So wano wendi nsazeewo nti kanzije beere wakiri nga nange muyiwaka akataka oluvannyuma lw'emyaka egyo. Ebintu ebimu obugayaavu obuli mu kisaawe kyaffe ffe tetukola mirimu nga gino egy'okubeera nga tujjukira baganda baffe abo abatuva ku maaso. Twebaze nnyo muto wange Sekito Frank Muzeeyi Kabyanzo Baba FM y'omu ku ba sponsorinze omulimu guno. Then ndina muganda wange Sebowa Godfrey yali aweereza program Kadongo Kamo ku Mutukula FM. Twakwataganye naye olunaku olw'eggulo era ali ku kamera ye amunkwasizza ajje antambuze. Ngenda kuva ano ate ntambulireko erudda lw'eyo Kalimira we baaziika Geoffrey Mukungu Malayika, tugendagendako Lwankoni we baaziika Moses Balongo, tugendeko Ekimuli we baaziika Prince Juko Mawanda, then tugenda kumaaliriza n'omukulu omugenzi Francis Bukenya entumbwe y'omugowa. Kale baganda bange, so wano naye nga Ssaalongo Kiwanuka Fiina yaleka abaana Manyiko Waligo ne ntegeerako Lusiba, so no Lusiba agezaako okuba nga atambuza omulimu guno okuyimba n'omulongo Babirye. Omulongo Babirye ye abeera ne maama eyo mu bitundu by'emukono. Kale wano we baabaziika naye waliwo gundi amalala gali wano amalalo ga muzeeyi gaagali wali naye ndowooza we tunadda tujja kubeera nga tugira. Emabega eyo nali nkozeemu omulimu nga mbakunze nti tukoleyo enteekateeka tubeere nga tusobola okujjukira abantu bano. Tusobola kati nga gano amalaalo nga tusobola okujja tuteekeko wakiri butawuzi naffe munnaffe omulimu gwe yatukolamu tubeere nga tulina etoffaali etuyinza okubeera nga tukola ki tumujjuukirirako. Amalaalo gano okuva 1999 gaali tegakolebwanga okutuusa ano mu 2020 Lusiba we yajja n'akola omulimu guno okutereeza muzeeyi. So abayimbi ba Kadongo Kamo yonna gye muli nammwe enkya olugendo lwe luno, naye gwe w'oba nga tofuddeeyo ku banno ani agenda okufaako? Abawagizi ba Kadongo Kamo twekolemu emirimu, tukole ebintu bino nga we tuzze tukola. Mwakiraba twakikola ewa Senior Woman Irene Nakito Hamani Basudde ne tukikola neeno era nayo tusobola okukikola. Nze Muzungu David mbagamba nti eyeetaaga bino ebya Kadongo Kamo osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage. Kati tugenda kuddako erudda wali tunyumyemuko ne omuganda w'omugenzi era nga yalabirira ewaka.